Walozes Matovu Junior mutabani wa Mbega tukomyewo nate mu episode yaffe enegenda kubeera ya kusatu. So kuno musise kuba tulaba ssebo tugende mu maaso. Owaye kasukali keeko oba tukongeremu? Neetaaga okubuuza Abitex. Omanyi bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono. Kati nze sitya biduduma. Sitya biduduma. Omanyi wamala Mukama Katonda bw'akuwanga omwebazanga. Yes. Nze Katonda mwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, ate mwebaza olw'okuntambuzaako ku mawanga. Njagala okusooka okubabuuzaako mwenna abatulaba abali ku tugwa Uganda ey'enkya, mwebale kutugoberera, mwebale abatuwadde positive comments, thank you so much, n'abatuchallenginga era nammwe mwebale. Tujja kufuna omukisa tubasomere messages ezituchallenginga then tuddemu ebibuuzo byammwe. Buli kibuuzo kye mutaategeera nja kusobola okukibaddamu. Nabagamba nze sigenda kuwaayiriza, naye ate mu programu zino njagala Abitex abeeko byayigamu, si ye yekka, nammwe abalala abatugoberera mubeeko bye muyigamu. Muganda wange wamala, kibi nnyo okubeera nga bw'oba olemereddwa, okulemererwa kwo ate okuteeka ku muntu omulala ate nga ye teyalemererwa. Nkiddamu, kibi nnyo okubeera nga bw'oba olemereddwa, okulemererwa kwo okusiba ku muntu omulala, kyokka ng'omuntu oyo gw'osibako okulemererwa kwo ye talemereddwa mu nsi eno. Between me and you, wamala, oba omuntu yenna atulaba ku mukutu gwa Uganda ey'enkya, mujja kukkiriziganya nange nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakulabirwako kinene nnyo eri buli muntu owa buli ddaala mu Uganda, abaasoma, abataasoma, ab'enyooma, abaana b'omu ghetto, buli muntu at all levels. Ebyokuyiga binene nnyo oba bingi nnyo ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Otunuulira famire ye n'ekwesiimisa nga famire ye tetugaanye wayinza okuba nga balina ebibasoomooza ng'omwami n'omukyala, naye toliwulira nnyombo zifulumye mu maka ne zijja mu general public oba mu public domain olw'ensonga nti bali bakimanyi nti nno baakulabirwako abantu abalala. They inspire us. They inspire so many people in this country. Whatever mistake that comes from their family into the public domain becomes our lesson, becomes our center of judgment. Buli kye bakola ola ne bwekuba bifaananyi era tuvayo ne tubako bye twogera, niwe bagenda bugenzi ku trip tuvayo ne tubako bye twogera. So omuntu yenna ng'oli muzadde, kati kino kankiweerezera muganda wange Abitex, taata ayawukana ku kye bayita embwa. Embwa bw'ezaala omwana eboggola buboggozi bw'ebanga ecommunicatinga, naye taata bw'azaala abaana abalungamya, abakuza, ababuulirira. I stand here to challenge you, Mr. Abitex. Di lwali oyogeddeko n'abaana bo nga taata bwe yandiyogedde ne omwana gw'azaala, ng'ovudde mu ky'okubajajinga, okubacunga, n'okubira omwana essimu n'abeera ng'akubira omutujju, n'okubira omwana essimu n'obeera ng'akubira omubbi, n'okubira omwana essimu n'obeera nga alagira omuyeekera, ne weerabira nti ky'omuteekamu olunaku olwaleero ate kyagenda okuteeka mu baana bagenda okuzaala, kubanga kyajje ku taata we. Gwe Kyagulanyi omwegombako ki ku byakola mu famire ye n'enneeyisa ye? Kiki kye wali omwegombyeko as the head of the family?
Yes. Buuza. Mwai matofu ekintu kiri eriwa mu program ey'okubiri oba episode ey'okubiri olina watukoze akantu ke tutategedde kozesa abakulu obubadde bwe bakozesa okubeera nga omwalina akabadde ka Lean Skin ke watugambye naate wakomekereza omubadde Yvonne Chakachaka so bwe tukyayagala okunnyonnyoka bakozesa batya Lean Skin okumenyaamenya Kyagulanyi baali bakikola batya ekyo era ddiiru bagifuna batya eri omanyi wamala nze wembanga njogera kituufu mba nateeseteese ebyokwogera naye mwoyo byannuŋŋamya okwogera ŋŋenda okwesanga nga byenjogedde ate gwe mbadde naawe ntambule naawe ebbanga ddene ongoberera era bingi bye tuzze nga twogera ojjukira sho ya Alien Skin eyo gye yakola e Bungereza ojjukira ebigambo bye nakugamba nga tuli mu munyo oguweddemu ensa mu kaseera ako ndowooza n'abatugoberera abazze nga mugoberera bye mbadde mbagamba ensonga eyo mugijjukira bulungi nnyo ndowooza onoobeera mujulizi wange nti nali nabbi mu kaseera ako nzijjukira bulungi kati kankubuulire kyali kirowoozo kya Abitex okuva emabega ng'ayagala okunafuya amaanyi ga Bobi Wine nga ghetto president ng'agamba nti kati engeri gye yagenda mu byobufuzi waliwo gap esobola okuyingiramu omuntu asobola okukankanya ghetto n'akuyetinga Bobi Wine owookubiri ekyali kirowoozo kya Abitex yesebu ng'alaba Kyagulanyi kagenze mu byobufuzi weetaagisawo omuntu omulala ate ng'agenda naye muzanyisa byabufuzi okumulogerako ssente ng'anoonya kyewandiise omuntu asobola okukendeeza ku maanyi ga Kyagulanyi nga ejjanga pulojekiti nga mulugamba nti basobola okumenyaamenya ghetto ne baawulamu ku bawagizi ba Kyagulanyi ne bakendeeza kyekiri kyendakugamba nti babeeramu kyetwandiise mu bantu abanyigirizibwa ne balaga nti bannyolerwa wamu n'abanyigirizibwa naye nga bo bakikozesa nga akadaala ak'okwefunirako oba ak'okufunirako bewandigambye nti ebyabwe ng'abantu oba okitegeera ekigendererwa kisa asiga nti balinamwe mu struggle tebabeerangako mu struggle Abitex ne bane tebabeerangako mu struggle kyobulaba nze neebaza bapromota abalala baafuna ssente za Museveni bangi abaazifuna Baketi bafuna ssente Barumya yafuna ssente Emma Sserugo yafuna ssente Yasini yafuna ssente Luba yafuna ssente waliwo balabyeko nga beekalakaasa gwolowooza nti nno bo ssente ze baafuna zandibadde tezisobola ku kale ngambe nti bo zaabamala ze baafuna zandibanga tezaabamala nga bamu baafuna n'emmotoka bafunirako emmotoka Land Cruiser Balamu yafuna ssente abantu abatakkuta Balamu Abitex ne Bajjo abo bo babeerawo buli kaseera okulaba nga babaawo akantu ke bakuliyetinga kyokulaba nti nno nakugambye nti Balamu ne Abitex ne Bajjo waliwo n'abalala besijja kumenya kubanga bo bayinza obutakola nnyo makulu basigala bakola omuzannyo okulaba nti nno basigala bali relevant one okuwuddiisa abantu abawansi nti bali mu struggle eno aba people power ye Balamu yasalawo n'agenda ewa Muhoozi naye nkukakasa okuleka kati simanyi oba bakyaswala naye okuleka nga batidde kubanga ekiseera kijja kutuuka nga Abitex tasobola kugenda wa Kisekka gye yalinga agenda okimanyi nti waliwo lwe baatwalayo ente bwe baleese ente
nga banogamba people power ebawadde nti embwa Architects nebba gye baleese ente. Yes, mbijjukira bulungi. Eyo yava wa Museveni era abe wakiseka mumba mulowooza nti nomwali z'abategesi ba bivulu masekeredde. Eyo yava wa Museveni era bwe bamala okugitwalayo nga bamuweereza ne message nti muzeeyi ente eyo twagitutteyo ndowooza walabye oba okitegeera. Ng'ekigendererwa ki mwami Mato, kigendererwa ki? Anti ayagala kulaga nti nno bano abantu babalina mu ngalo zaabwe. Ayagala kulaga nti nno they can command, basobola okukomandinga respect, nti bwe bavaayo nti balina obuwagizi, nti bwe bavaayo ne bagamba nti nno olaba gundi campaign za bail me out. Simanyi yinza okuba nga nyina obufaananyi nja bukuweerezaako. Twakolera gundi twakolera launch eyo wali ku gundi ku Muganzi Lwazza. Mbusimanya tugenda kujja abasibe mu makomera abasibiddwa obusango obutonotono because ebitya abantu ne bapapala awo oba bonna bwali bubaddi. Bino byonna abakulu bye bazze bakola kubako ne nalabanga abalumirirwa nti ssaawa ya bailinga out bantu abali mu makomera balwanirira. Tebakikulimbanga gwolaba Architects atadde akakadde ka ssente ate nga nako abeera akeewoze aba ayagala kujyawo obukadde 10 ate nga abugjawo. Njagala nseeyo ku gundi, njagala nseeyo ku Alien Skin. Alien Skin abakulu bamubala batya batandika batya olukwo era lutandika nali yali Architects yekka where the people involved mu kutusiba Alien Skin. Alien Skin jukira yalinamu kitwandiise ekibuliya kankiyita ekibuliya abantu bategeere bulungi nnyo nti yalinamu ka background ka ghetto nga bw'olaba gundi ono eyafa bwe yali Sobbi yaliko mu ghetto era abamumanyi ate nga sigamba nti abaddeyo ebbanga ddene nnyo nga bwogamba nti oba mwe yazaalibwa ayinamu background ya ghetto, ayina bigundi bye yali yakuliyetinga waawo nga bwonogamba nti ebigaaligaali omanyi mulimu abantu abaagala okwefuula nti be bakamenyo be nyina omuyimbi gwe mbadde ngenda okuteeka mu mboozi eno naye tekijja kuvaayo nnyo kati kankugereze okimanyi nti no Chameleone alina ekiseera bwe yabeereranga nga agenda n'agamba nti jjayo essimu yo teekako tooki noteekako tooki woti nga Chameleone ali ku stage kuba ekifaananyi n'owanika essimu naye nga mubawanika essimu ate mubanga abagenda okusolooza essimu ezo ze muwanise okukakananga abantu bababyeko amasimu nga 50 mu Kivulu. Omukulu abawanisa amasimu naye ng'ekigendererwa kyakutwala amasimu gamu. Kati oba ogenda ogiza mu nsawo nga bano abaana bagenda okuzinya ku labba already bakola ki nga weebali. So kati mu kunoonya omuntu gw'oyinza okugamba ayinza okusikira Bobi Wine mu ghetto bakka ku Alien Skin. Nakugamba mu program ze twakola nekugamba nti okusinziira ku kyengattagatta Alien Skin bw'anaava e Bulaaya n'abeera nga ddala ali mu projekiti nga bw'endowooza amaanyi ge awo we gajja okukoma. Ndowooza ojjukira bulungi nnyo nga nkola statement eyo. Abataagimanyaako bagende mu programu za Uganda ey'enkyeza emabega videos bajja kusangayo obunnabbi obwo nabukuwadda. Tewaliyo ngeri yonna Architects gye yali asobola kuteekateeka Kivulu mu kifo ewaafiira abantu 11 nga tewannayitawo na mwaka nazaawo concert gy'otasobola na kumanya nti obungi bw'abantu abaali bagenda okugyetabamu bwali bwenkanawa. It was the shortest advertised program nga banogamba yesho gye basinga okulangira ebbanga ettono naye Architects okujjako nga weerabira bwerabizi
wandirabye ekibayita amaanyi g'abantu bwe gasobola okuyiika ku freedom city n'otazannyira ku buyinike bw'abantu, n'otazannyira mu nnaku y'abantu, n'otazannyira mu kunyigirizibwa kw'abantu. Kino nkikugamba muganda wange Wamala, abantu abo bonna abafunye ssente ku lw'omuntu wa wansi nga beefudde ababalwanirira bagenda kukomekkereza bubi. Nkikugamba Bariga Nabukenya tebeebase mirembe, basente za franka tebeebase mirembe, abaana abo abattirimbuddwa tebeebase mirembe. Waliwo abaana nga bali mu makomera buli lunaku bakaaba, buli kiro bakaaba, emisana bakaaba, wallahi billahi tallahi tebasobola kufuna mirembe abasajja abo ng'abaana abo balina amaziga. Nkubuulira kino kikugamba, kyobalaba nti basobola okufuna miliyoni 5 ne ziggwawo nga talinako even a single investment gy'ataddewo okugyako emmere gy'alya. Lwaki? Olw'ensonga nti ezo ssente ziriko amaziga. Abaana bafa naye nga bano bali mu buzannyo bwabwe ne bavaawo ne babiteeka ku Kyagulanyi. Mbulaba akulembedde struggle ali mu kwekubya bifaananyi kaabulaŋŋane. Gwe ki ky'okoze? Biki bye wakafuna mu struggle nga weefuula okuba nti oli mu struggle? How much money have you gotten from the struggle nga weefuula okuba nti olwanirira abantu ba wansi? Era ozzaayo meka? Abasajja bano nze sijja kulimba, sirina bigambo bya ssanyu gye bali, kubanga peyini y'abaana bano. Olaba abakazi abo abookya kasooli, ogenda n'owulira musimanya kuba essimu nkweyo emitwalo 5. Era ngenda kubuuza mukundi zaffe nti ndaba nnyo nga gundi abikozesa bajjo nga zze ku mpewo nti bajja agenda kugaba ssente. Nkubuulire, oba Museveni yavuwazza abantu baffe n'abafuula b'amasikiini, n'abafuula b'amasikiini, kuba kati gwe kwata peni n'olupapula ogambe nti omuntu agenda okuba gy'avudde aba amanyi ssente meka z'agenda okukozesa okugaba ku mpewo. Katugambe agenda agabira abantu 10, buli muntu amugabidde emitwalo 5 oba emitwalo 3 ate baba wa mmeka? 5 kale ne bwoba ogenda mu emitwalo 10 wafuna miliyoni 3.5. Ku miliyoni 3.5 bajayinza okugamba nti no yazzaayo miliyoni eziwera 10 n'azizza mu bantu abo abawansi. Abitex ku miliyoni ku buwumbi obusoba mu 2 bwe yafuna mu linnya lya Kyagulanyi Ssentamu nga yefudde amutegeka mu bivulu, alina wasobola okugamba nti no aweza miliyoni 12 ye 10 aweza miliyoni 50 nga zaddayo mu bantu abo bogamba nti be bantu abawansi ku buwumbi bwe yakafuna mu linnya lya His Excellency Bobi Wine. Omuntu n'akufunamu biliyoni ya ssente n'agikufunamu mu linnya lyo, n'avaayo n'agamba omusajja ono wa mutima mubi, naye basajja mwe mujja kufa bubi. Nze mbabuulira amazima ga Katonda, mujja kufa bubi. Abantu abafiira mu kivulu kya Bitex yawaayo ssente mmeka eri abo abaafa? Kubanga baali bafaani be. 11 people died ng'ate bonna baali basasudde. Yawaayo ssente mmeka? Yabakubagiza? Sijja kulimba, sijjukira. Naye olowooza nti abo abantu abafiira mu kivulu gye beebase mirembe ng'eyabaviirako okufa ali ku nsi ayinaayina? Simanya bya bero kibyakoma oba ebya bero byaggwera omusango bagaggala sebo omusango gwaggalwawo, omusango gwaggalwawo. Ennaku z'omwezi zaali mmeka? Kandabe wano. Omusango baaguggalawo
era n'agamba ekiddako agenda kunonayo ssente z'emiliyoni 4 eza bairu ate amale atwale gavumenti mu mbuga olw'okumuggulako emisango Oktoba 5, ya kooti ya dismissing charges 11 Jali, how many counts were they? 30 something counts. Abantu abafa bali 11, yes, nenga emisango gyamugibwako negolooza ne Katonda muggulu eyo fayiro yagigalawo. Mbadde ngezaako kunoonya ndoza yalina 13 charges kwaliko emisango zali charges 13. Yes, nti DPP yalemererwa okuleeta obujulizi. Naye kankubuuze, gwolowooza nti DPP yalemererwa kuleeta bujulizi oba bayagala musango ogwo gubeere bwe gutyo? Kubanga nze ne bwe mbeera nga nze DPP nsobola kukubuuza ebibuuzo 2 oba 3. Mpa ekikukakasa nti oli mutegesi wa Kivulu. Tikyoteeka ku mmeeza awo. Kinoteekawo certificate zeyakoba ina organization yaabwe bagiyita license ekukkiriza okukola omulimu ogwo. Abitex alina license, ayinza okuba nga alina certificate ya company naye alina license emukkiriza okutegeka ebivulu mu Uganda. Agirina tagirina gwe abatuulira gwe yali omwogezi wa Abitex Promotions. Alina office mwasinzira okukola emirimu egyo gyakola. Waliwo company talina office? Osanga ye terina nga si yamakulu atagyetaaga. Kati DPP eyali mu musango ogwo bw'aba teyali yanguzi n'omulamuzi nga teyali yanguzi, ogwo musango Abitex nga tannaba na kutandika kuwoza yali alina okubeera eruzira okumala emyaka nga 8. Nkubuulira mazima, bw'aba teyali yanguzi nkugambye abantu 11 people. Naye mu gavumenti ya Museveni okufa abantu okufa si kyamaanyi. Kasitabeera nga Museveni si yafudde oba Uganda Lwenga si yafudde oba nga totunudde mu ntebe ye, ekyo si kyamaanyi. Abantu bafa bameka ku lw'ekayunga nga Ssaabasajja alina okugenda e Bugerere, abasoba mu 11 ne 10 November 2021. Is it 2021? 2020 bafa bameka after Luka. How many people died? Do you think that moves Museveni? The death of people, do you think it moves Museveni? Bw'abanga yakirinamu interest Museveni ne bwe yandibadde ng'afudde muntu omu, Abitex yandibadde ng'omutegesi w'ekivulu. Kubanga omutegesi w'ekivulu, kati kankubuulire wano we tuli, bw'obanga olina ebbaala omutamiivu n'ava ebweru nga yatamidde dda najja mu bbaala yo n'okkiriza okumwongera omwenge, kikukakatako okukakasa nti omusajja oyo oba omukazi oyo atambudde n'atuuka ewaka mirembe. Bw'oba tokisobole tomukkiriza kuyingira mu bbaala yo okweyongera kunywa. In fact tebakukkiriza nakukkiriza kumwongera mwenge. You deny entry. Oba okitegeera. Naye Kampala omuntu asobola okunywa omwenge n'afa nannyini bbaala enkya naggulawo. Abantu bamanyira emirambo, abantu bamanyira okufa. It is normal for someone to die. They don't take life for as in nga ologa nti kya muwendo.
abantu 10 boloza nti nabo abantu abafa ku Freedom City be basooka okufira mu kivulu kya Bitex abalala bumanyisebo ennakivubo ate omulundi ogutali gumu gwe omubuuza nga ennakivubo yali ategeseko ebivulu abaafa baali bameka waliwo ekivulu ekyafaamu abantu aba baali bana ennakivubo nakirabye ne mu comment section ng'oli agamba nti mulimu abantu abasaddaaka omanyi abamu abasaddaaka basaddaakira mu bivulu abalala basaddaakira mu accidents edda nga tukyali mu kyalo nga bagamba nga waliwo omusajja yali alina amayembe ku kyalo ewaffe ekisonyo naye nga bagamba nti asuula ssente nti kati bw'ozironda n'ozigulamu ekintu n'okirya ng'oyinza okufa eyo naye ebeeranga saddaaka nti omuntu asobola okusuula ssente gwe nolowooza nti olonze ssente naye nga weesaddaasi awo tujja kutuukawo nga tugenze eri katonda wa Abitex ow'e Masaka naye we tubadde wali okusingira ddala tubadde nnyo ku ky'okuzimba Alien Skin kati entale ezo ze walaba wakati wa Bajjo ne Alien Skin kuteeka Alien Skin mu kye twandiyise dangerous badman. It took Robert Kyagulanyi Ssentamu over 20 years to be who he is today. Nga yeyubula okuva mu nobody into somebody. You cannot tell me ne Museveni okuleka nga ddala akaddi tosobola kuŋŋamba nti ebbanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lye yatwala okufuuka kikyali olwaleero bagenda kutwala less than a year okucreatingira another Kyagulanyi. Wano obwongo buba busenguse nga buvudde mu mutwe ne budda wansi gye tufuulira. Neewuunya Museveni ayina network eya intelligence atali intelligent enough okudetectinga ababbi abafere abamuba ssente nga bamugamba nti tugenda creating another Kyagulanyi mu ghetto. After all, soko tegere, what is Robert Kyagulanyi representing for the ghetto youth? Kiki kya representing abantu ba wansi abanyigirizibwa malwaliro tewali ddagala enguudo mbi abaana amasomero basomeramu mabi mukyala woye Minister of Education address those issues okusinga okukwata billions and billions of money noziwa abafere gwe kubakafaananyi singa Museveni billion 10 ne something ze yakwata nga yagamba nti kati mu buli district niwe nteekayo billion emwemu ezimbe amasomero billion emwemu erya secondary n'erya primary nga buli somero ligenda kumalako million 5 n'azimbisa abo bayita aba contractors ba SFC whatever it is smart neck ne bazimba amasomero ku million 5 Kyagulanyi bajja n'agamba nti mu district teri masomero musooka Gomba gyazaalibwa ne muliteeka muga nti eGomba weeriri lya primary n'erya secondary eddwaliro gye liri ebintu ebiyamba abantu Kyagulanyi byalafubanira bwe bibalema okukola ne bwe munaayagala okucreatinga ba Kyagulanyi 10 they will never last tebajja kuwangaala. Ate kati obubadi bwa nze kino kikugamba obubadi bwa Abitex buweddeyo tebakyasobola kuzanyira ku budde bw'abantu bagenda kubagoba emisinde nga bagenze mu butale ojja kuŋŋamba nti batovu wayogera abantu kati babategedde tebagenda kuddamu kuzanyira ku nnaku y'abantu oba kitegeera ojja kuvuga emmotoka y'ogende gy'ogenda naye abantu bajja kuba tebakyakuwuliriza Ssabaggala Mukama Katonda amuwummuze emirembe naye olunaku lwe yatuula mu mmotoka ne President Museveni ne batambula mu kibuga n'akyusa enjogera olulimi ne lukyuka n'abeera ng'ayogeza birimi teyaddamu kufuna kye bayita buganzi mu Kampala nga ne bw'alagira atya tebakyawulira naye nga Ssabaggala yalagirako alagidde tuweebe Besigye obululu we yagenda okufiira ng'agenze ku Nuupu kujjayo kaadi. Yes. Ekyo si kyakuyiga
kyogamba nti Abitex tamanyi maanyi ga Kyagulanyi bo balowooza nti be bakoze Kyagulanyi okufuuka kyali olunaku olwaleero. Abitex alowooza nti wamaanyi nnyo okusinga pain bannayuganda gye balina. Gwe alowooza nti olina pain oba alowooza nti no orepresentinga pain y'abantu. Gwe olowooza nti olina amaanyi mangi nnyo okusinga abantu abo abawansi. Oyinza okutegeka ekivulu ne wajjayo ab'amakooti bewandiise ba diplomat bayinza okujja mu bivulu by'otegeka. Abantu bawansi si be bagenda mu bivulu Abitex byategeka. Ekiseera kigenda kutuuka ng'alanga kasita balaba nti nno Abitex yalanze nkukakasa nga tebagendayo. Wadde ekyokulabirako Alien Skin tunagenda okutuuka mu 2026 ajja kuyimba ewa Muhoozi. By the way, nina program gye ngenda okuwa endala nga mpumbawombako ono gwenyiza okugamba nti kasasiro oba diversions ezitujja ku mulamwa otuteeka ku mulamwa emirala. Nina program gye ngenda okuwa ejja kutwaliramu n'ab'Emmengo. Nkikubuulidde egenda kutwaliramu n'ab'Emmengo kuba kati tutandise okulabira ddala kalaazi zaabwe entuufu. Nkubuulira ejja kutwaliramu n'ab'Emmengo. Naye kyenjagala okugamba kiri ekintu kimu. Akaseera kati katuuse bwe baba tebaakola bintu bye basobola kujjamu ssente mu kaseera kano bubakeeredde. Bwe baba tebasobola kubanga omuntu bwaba yafuna miliyoni 2 bwaba yafuna miliyoni 5 n'atabaako kyakola kyagenda kujjamu ssente bubakeeredde. Kuba kati eky'omukisa omulungi obudde bukyatumalira ddala bulungi nnyo. Obudde butumala ogenda kulaba Ashibaga kata omujjukira yateekangawo live neeberako abantu 15,000 neeberako abantu 7 kati bwagiteekako afuna abantu bameka oba olowooza abantu baafu. Njagala okumanya Alien Skin ebintu byali avaayo ku Kyagulanyi byonna byali bipulaani nga Abitex yabijja emabega. Bulungi nnyo. Bulungi nnyo. Naye waliwo kye tuyita okuyiika evviivi. Omanyi kye bayita okuyiika evviivi? Abitex yayiise evviivi. Nkubuulira mazima. Naye tafe enjala bwe kiba kyakulya woteeri yonna gy'ayagala okulyamu oba ewandege yawali oba wahaja aluuna wonna waalya nze nsobola okuteekayo omwezi ogw'emmere ne bwe kabeera akakadde ka ssente nsobola okukateekayo tagamba nti no matovu yambuza ekyokulya tafe enjala. Ekyo nkyeyamira. Naye ave ku Kyagulanyi ate nja kusaba ne pulezidenti wa NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayiga abantu abatamwagala. Nkimanyi nti nkerettanyi era yatebuka dda abantu abakolera mu linnya lye. Naye kati omuntu okubeera ku ddala lya pulezidenti oteekwa okuba nga oyina amatu agasukka awo woba otudde oba n'amaaso agasukka awo woba olengera. Amaaso go gaba galaba wala, amatu gaba gawulira wala. Ate nja musaba Abitex tamuddamu kigambo na kimu amutulekere. Amutulekere n'abantu ba wansi babadde yekwekamu ng'ayagala okutulaga nti naali mu struggle. Abantu ba wansi bajja kwekolera ku Abitex n'abantu abamufaanana. Nsaba President wa NUP Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Abitex tomuwa budde talina makulu mutulekere. Bwe tunaba twetaaga reinforcement ebyokulwanyisa tukyalina bingi nnyo bye tusobola okujjayo naye mutulekere.
nja kudda Alien skin abantu. nja kudda Alien skin kati abantu bamuzira bamugoba baleetayo omulala. Ekyo kikyali kituuza. Uganda y'enkya.